Mayanja. Toddayo kuletea mazigo wano. Simaya penge and that bullshit. That's your idiot critic. Inga mazimu gamba janziki. Akuyambye ekinga ne lwenti tebakuwadde. Kyenjagala akuyambye ekinga oyoza bintu mazimu. Olutalo Jose Chameleone peng omu wa NUP omulala wa NRM kati gwe olitimu ki eteeka mu comment section obombe funyo soka olaikige bano bali ba mukwano bali nfira bulago walo wetogera peng yagamba ndi Chameleone ono omutima omubi yatta embo omuntu benagena byeyogerera nze simanyi wabulambu olitimu kinaigwe mu comment section soko labe bado basajja bakulu bayinziza wizo manizo yegase ku Chameleone bavumye penge abadizo omuliro bigambo binene byokka wamala bamu bajana tusookayo wama inga amazimu gamba janziki Ubachikonyiriza sign out. My name J-Million. Capital letters. In capital, Mayanja. Toddayo kuletea mazigo wano. Simaya penge and that bullshit. That's your idiot critic. Ine bizibu byo. Face your fears. Tunule byotia bitunulire. Lekera okutunuza fe tutya. Oyina byotia. Empologome kutunulide okanula amaaso. Oyamba danda weya. Kukagaza rasta tosobola. Ngokera ku macho ngambe mbu nina ebizibu byange. Inzi rasta nze ndikasajja kalasta ndi mugagga ku mutima. Nze sigoba bugagga buno bwa kidongo wabunja yakubira mugagga. Life yange ndi contented. Buza ku history wange, buza ku rasta visero bajja kukubuza ebibi. Okugamba nti nze ndi town yo kusinga rasta. Wojje wano we nango okunkumuka. Obupalo bwaganda busibisa biguwa nkuba tizikutuuko ine ebirwadde ebyo. Mutoyi walwaye dakiika 4. Uzibradde byo sibimanyi mazimbo olwadde akataaga mbupenzi bali tojjanze kunsobola nkulwanidde entalo z'okuva ewatta omuntu ne baleeta olutalo lulala wano olwakunyiiza omwana yava buviiri nagamba amusodomayizinga kati okuba okimanyi ndi mukwano gwa Danira toyagalirako ddala mbeere nga njogera na Danira siri nno mukwano gwa Danira nti mwagalamu byama byammwe bya family Danira mukwano gwe nkuva dde okimanyi kuva Seguku batwagaliza okufa waliwo omusajja gwe bavumanga sirimu bamuyitanga Kamunye Giant Eagle kwenayigira okugamba mbu people whatever them shout lindako maleyo kwenayiga okugamba mbu life is what you be, life is what you make it, life is what you decide. Omusajja amalindako abamu abamuvumanga bafa manyiko nga batano n'omusajja akyali mulamu so jawolo baale byonna twalire abweza mane baka ya mikono mama Bang. Sign out. Akuyambye ekinga ne lwenti tebakuwadde. Kyenjagala akuyambye ekinga oyoza bintu mazimu. Mwesi bakuba tabagala. Kaliya bwetyo wagitunda. Palasono yabakwatiridde kati ne David ye musajja omugagga ne Kasozi. Bo bakyaliba. Naye ng'olitimu ki ebyaddala naye wasembayo wanyuma olakkiriza nkujukize Julie Potential Organic Products era nga bano balese products ez'akalibano bazikola obutonde obwa mu Uganda ate ng'olukolera okuletedde ekyomukisa omukyalo ono ekyogo kye abuli akikozezzaako wamagwe atestifying era ogenda ku TikTok ye gye bayita Potential Organic Products ojja kakasa kyene mukwanga kutamba kati inbox nga ku WhatsApp ojja kusobola okuba ofuna ekyogo buli obyetaaga omukisa gwegakanaaba ebyaddala nga obulira byaddala byetaagamu okuba nga bitereramu katini ebyaddala nawe nogayagala bitererere ddala ono ye ayina ekyogo ekigenda okuba nga kitereza obulamu bwo ate n'oddabuzi kwebaza mukolereko togenda kuba nga wejjusa mb'oli mu America bakusotera emmere ne bakuleteka mu firimu mbusimanyi superstar Diamond ayinza obikola Joshua Baraka kati ali wala olina by'oliwulira obusungu Joshua Baraka ali wala Daxi vibes bali wala ng'oli mu mmere ososola Richmond nterayo ka visa nzijawo appearance oyimbe kinga nanda ntenda kuyita olimba promoter wegayirira mbunzijawo appearance woho mufunire mmotoka teri ayinza zikufunira London abali be London baliyo bagana oyimbe mu surprise guest baako kuyitayo najukube simu ne mugamba simulabayo wajja
oleta amazimbo onamufunire visa omutabani mufunire gwe mazimbo matapiwo tumulabamu nebyokukuta mumpe kati no rasita nebyokukuta mu nebyokukutira eno mwanda gwa kuba life yafuuka ya rais rasita ne WhatsApp group yo buli muntu agirabamu ne obira mba promoter ngo okuta ya sababu yanjye osaba sente bakutera obusente mboko byonna tubimanyi tubifuna nze ndi munnamawulire goyinza okunsobola gwe nkugambe nsobola okukeerera ku makya olwokubiri olwokusatu nenkuwa hiti mpaka hiti mbuzawe kati kali mwana edda wakubanga luyimba n'obeera sita ne kati mbuzawe edde bwakolera mboteke ekifaananyi mukikole all around mbulwokoza amawulire mbuzawe edde akoleze kale nolaba nola notunulira omusonso guno embwa enjereere agana oli matako fala ya kale n'omuto matako mwana oli fote gasiya kati mbuzawe edde wakutulako mukikoza mbotudde kuzawe edde akoleze imagine oyayimba eyali emunyenye yeggwanga eyali emunyenye yeggwanga kati mbuzawe dalina kukulera bulezi bwati mbu amara okukulera mbu simanyi mbu fe tugambe mbu ezawedde mbu akisiize mbu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbo byabikola mufetulu megwira sitanze sisabiriza zawedde kyali wange bwabanje okeza nganzi tebakulya sente etize mweta agate gosinga omufuna mu kone biru za masanyalaze ko kulabira TV azisasula nzalwawo n'okumpuliza ndwawo n'omuwuliza gusinga mwetaga nze simwetaga mazi nze kinjagula wakati wonange nti nze nswala waliwo binti okubeera nga saagala kwokya nenga ate nange nandibaddawo nga njasi nkuma mimiro rasita zawedde gosinga omwetaga nze simwetaga nze siyetaaga nnyo zawedde nga gwe omwetaaga nze nina ekitone ekyogera this is what they call capital bwe nina olweka capital okitegedde ndi mwogerezeganyi okategedde kiri okka kyabugagga gweyina ekyobugagga wakisazeho kiteeka mu kiyungu kya mukazi osula ku ddeeka wiza alina okuddeena tegwe nodda wansi oli naazina ononsobola mwana gwe ngajja kukuleetera obuzibu nkugambe waliwo wessaagala kugenda zawedde we yaŋŋamba sijja kugendawo awe naagendawo abazadde bajja kunyiiga naye rasita nze nakuba mudda ttooki ate ne famire yasooka okuexposinga n'ebimpa era mubaddewo rasita amufulesinga ayogera nze famire yasooka okukundaga nti tolinaamu mwana yandaga nti wamazaawo nalina buukadda era nze muzaze ebbanga nga nkusaasira fala mwana kamiri nze maze ebbanga nga nzija nkusaasira oyinza n'okungagawaza ku YouTube olw'obusiru bwo bwe kanaku njasobola ogikola emu ku emu ng'ebalula bubaluzi ewanika buwanisi ng'ate nze nfuna sente naye nga gwokyaliyo mu masefuliya okuuta mukamotoka mwenyigamu mwenna bumolokamoloka omusajja yavuga kuzeesaleedi kati wadda